bagenda ne batwesooka mu kutwesooka mwe temwakimanya naye kati wano bino byengendamu okubannyonnyola bye bigenda okubabuusa mutegeera abasajja bano bagamba 50 ya pulaani ne 50 ya pulaani bwe bagyogera abamu ne mugamba abaaliwo abakulu bajjajjaffe abamu bagamba myaka 5 mingi kati kankubuulire 50 ya pulaani yaabwe bweri okakase gwe tuula nange nkunyumize tubuuke ffenna Ahmad Saidi agambye nkutegedde bulungi tuula bulungi wano wendaga okakkane oyombe mukogo wekka bw'onoomala okuyomba weekube kati katusooke tujjewo na kino Abalalo wabaddewo okukubagana okuva mu Acholi Abalalo ngera waliwo okukubagana Abalalo bayingidde wano biki ne bateesa Abalalo babajjeyo hana wa Bobby ogamba otya otuuse leeti naye situtuuse leeti kubanga nakatandika sitandise dda nnyo nange byadde binkutte respect Abalalo bano bavudde mu Acholi era Museveni yakolako statement nti abantu abo baveeyo naye Abalalo abo tebeereeta olunaku olw'olwaliro wengenza okujjira ku wano ku Map Media TV YouTube ne Facebook nga abamu bavuddeyo egindi bavuddeyo mu Acholi abamu nga bavuddeyo mu Acholi munyamba abali ku YouTube mu sharing yalinze kintu kyonna mu ntereyo link eyo mu groups ezo muzintereyo mu nyambe mugintereyo Abalalo abamu batandise okuva mu bitundu bya Acholi era ffe awe twakikomya nga tuwulidde nti Abalalo bagenda kuva mu bitundu bya Acholi oba mukitegeera Abalalo bava mu bitundu batandise okuva mu bitundu bya Acholi naye tebaddayo gye bava bwetyo ensonga y'Abalalo naye kutte wansi ne waggulu bannayuganda beekokkola abantu bano kuba tebamanyi wa gye bava tebamanyi mayitire gaabwe wabula balaba abantu abajja ne beesenza ku ttaka nga balina ebibinja by'ente ate nga babagalidde emigemera wala tebakwatwako ne bw'ogenda wa kiyamani w'ekitundu waba basenze akugamba bugambi munnange nange abo sibasobola baliko abaabatumye kitegeeza nti abantu bano ye bapulaani mpange nga balabye ekitundu ne babagamba mugende ekyo ekitundu mukirye bwe musengula abali ku kitundu ekyo kifuuka kyammwe kyonna n'oluvannyuma mwegazanyizeeko mulunde ente zammwe baasoose mu Northern Uganda abanothana ne balwana nnyo paka lwe bawangudde abantu bano era bwe batyo bagenza okulaba nga Northern Uganda babeefunyiridde babakooye ewaabwe era nga babataddeko nnyo olukongolo ne bagamba tunaakola tutya batuguddemu nga bukyali kwe kusitula abantu abo ne babajja mu Northern Uganda ne balabawo Buganda bakimanya nti abantu Abaganda balina nnyo ekisa basembeza buli muntu ne gwe bamanyi ne gwe batamanyi balowooza nti Abaganda bakyalina ate nabo ku ttaka bwe kukwata abantu bano Abalalo ne babaleeta mu Buganda bwe babaleese mu Buganda tusuubira okulaba ku bibadde mu Northern Uganda ebyokubbanga abantu ettaka lyabwe ku kifuba ebyokusanganga ng'omutuuze nannyini ttaka attiddwa mu bukambwe nga tewali amanyi kikyamusizza kubanga babatta ne badda ku ttaka eryo nga bakimanyi nti nannyini lyo tumuggyeewo ate ani anaakomplayininga tusuubira ebintu ebyo okubirabako okuggyako singa Abaganda mwekolamu omulimu nga Northern Uganda gwe beekozeemu mujja kwetakkuluzaako Abalalo bwe munaazinga emikono ne mugamba nti mwe mukuuma mpisa yammwe ey'Obuganda ettaka lyammwe musuubire okutandika okulaba nga babattira ku ttaka lyammwe n'okulibatwalako kino bakiyita mpawo atali kaaba omulaalo asapootingibwa gavumenti yennyini nnyini era yemuleeta bwe muzinga emikono ebyammwe kabigende osuubira nti tugenda mu kooti ebawa ettaka eryo ebagambe nti ettaka lyammwe mulisigaleko kooti egenda kusala ku feva y'omulaalo kubanga akulira amakooti ate yali mbuyinza era yasalawo ettaka eryo tulyagalako Balaalo n'olwekyo Abaganda mwebeereremu kubanga ekyagudde mu Northern Uganda kyo tekyabalesa engulu ne basalawo bajje wammwe be baafuula ebiwuka ebitaluma we bayita ebbajjo ekitundu kya Bajjo kiri Mukono era abantu abo be bajja ne basenga ewantu awo abantu abo abasirikale babayambako senga oleeta olugezigezi nga basanze
ekibanja kyo nga tewaliwo kiriko bajja ne bakiyita dominating ne bajja ne ku kibanja ekyo. Abalaala abafa mu Acholi kati bazze basembera bali wano Bajjo, ebbajjo mumanyiiwo, abali ebbajjo mumanyiiwo, abali Mukono. Messages zonna nzifuna kuva Bajjo n'abali mu kwetolola. Beti Namboze bakireke gw'otunuulidde ewantu awo, otera okubeera ku barometa, otera okubeera ku sayidi yonna, otera okubeera ku fulo za palamenti. Abalaalo nkiwa abantu b'oku kitundu kyammwe, simanyi oba gw'otwala ekitundu ekyo Bajjo. Ab'e Mukono mumpe wano ku message, mumbuulire Bajjo kiri Mukono sayidi ki, constituency yaani. So baganda baffe ab'omu Buganda sayidi eno, abali mu Western bafuba okulaba nti bayingira wano ne bakugula. Abamu babagoba bugobi, abamu ne bakumakinga sure nti oli mwavu ne bakugula. Ne bakugula nga bakufudde nti oli mwavu ne bakugula. So kati ne sayidi eno, Mukono sayidi eno, abalaalo abo abajjanga abalaalo mbamanyi gye bagwa. Abalaalo batandise kuyingira okuva mu Acholi gye babagobye, gye bapulitendinga nti babagoba, naye nga bali ku kakodyo kakubazza wano mu Buganda. So ab'ebbajjo bw'oba oyina ekitundu kyo mu Buganda wano nga kyetoolodde kiriko ensiko, wakirekamu tekiriko gundi yonna, tekiriko kigenda mu maaso yonna, bagenda kutwala ettaka lyo. Efuba okulaba nti gwe muganda wange nti tebatwala, tuyina bwe tugenda wano mu maaso, tubadde tugenda tukola bino, tuyiseeyiseemu, then tutuuke ne ku kinyusi kiri ekirala. Bino byonna kinyusi, naye nkugambye gwe bw'oba n'ettaka lyo, jjajjaawo taatawo ng'ayina ettaka, bino bye tugamba nti tuvunza, tufiisa, funa ebintu byonna bye muteekako, mukwate ettaka eryo, funa akayumba ka ruumu 2 kateeke mu ttaka eryo, kateekewo. Akayumba ka ruumu 2 oba ruumu 1 kateekewo. Funayo ne sayidi eri bwe liba ddene, abantu abamu muyina amataka nga mubala ettaka ly'abaana bo. Na wano wendi weeriri waliwo wano ettaka erinninaanye wano. Naye ye kye yakola yateekawo akayumba. Naye tekuliiko gundi n'emu, naye limaze. Naye wa Western naye limaze yaligula 9 up to now. Tekugendangako kintu na kimu, naye ye kye yakola yateekawo akayumba ka ruumu 1 n'akateekawo awo, n'ateekamu omupakasi. Naawe funayo omuntu ettaka bwe liba ly'abaana bo bagenda kulitwala, teekamu kasikwota kagundi ako, oteekemu waakiri omupakasi yabaalima nga yalima emmere eyo abeere ng'owaamu yagenda okutaasa, otherwise ettaka bagenda litwala. Okay, mutuuse maapu kabwejumbira nabagamba mutuule mbyogere, ebigenda okubalema okwogera nze mbyogere. Roni nayagadde ampiningireko gundi wano, naye simanyi lwaki tannapiningako gundi eyo. Linki ya YouTube agibapiningire wano, kubanga sirina bwe mbipininga wano, sirina bwe mbipininga. Opininzeko gundi egipininge sigiraba wano wansi eya YouTube. So bwetutyo bwe tuli kakati ndowooza otegeeza abapakasi abasinga kanano, ndowooza badde otegeeza kabano. Waliwo abapakasi bojja okufuna muntu si buli muntu mwe mwakikutwala bubi. Waliwo baganda baffe nga waawano wo mu sentu wa munno waawano Munnayuganda, sigambye nga Mukyoli, Mukiga, Munyankole, Mutoolo, Mugundi, bwe bali nga sibeeri. Osobola okuddira abana abantu bajjajjaffe bakola ensobi ne baleeta abantu bali, ekyo kyo tetujja kibanenyeza bo babeere nakyo. Naye kugamba oyinayo n'abeewammwe ku kyalo nga wagula ekintu naye nga bwe bali talina kyakola naye ng'osobola omuleeta n'ogaana. Abannayuganda tuli batiitiizi, fe abamu tuvuddeyo twogere, ebyo bigenda tukubya mikko. Naye ffe nze nabagamba bwe nfanga nga munziika, bwe nfanga mubisi era Mbusiro, era kitundu ekyo kya Busiro East, munzika ngaawe Naluvule, ew'omugenzi Kisitu, Dr. Benedict Kisitu, Naluvule awo nze we munziikanga. Temutawaananga kugenda ate Buwama. Bebuwama muyinza okugamba nti ate lwaki temundeese wano Essango, n'Essango banziikawo,
musobola okuntwala essango naye nze bwe nfiira mu biseera bino nga bansunye mu biseera bino munziika wano kumpi oluva ennansa naawe ng'okkirira bw'oti oluva ennansa na bw'oti bw'oti awo ku Yesu amala oluva ku Yesu amala n'okkirira bw'oti ennaluvula oba bwakatandika akatunuma awo petrol station esooka awo kukuba awo wennyini bwe banziika so temutawaana nnyo tebanziika muki tebanziika mulimbo awo ew'omugenzi Benedict Situ Doctor Doctor yalemwa okulipuleesingibwa mu Uganda yonna eyakola eby'ettendo nakati yatuuka kufa nga yawummuzibwa naye nga bajja ne bamunona ku mmotoka ne bamuteekayo ng'ayira bwati kuba kiri agende mulago abayambe kino bakikola batya awo we banziika so ebiseera ebisinga nze ngenda n'enjogera ennyo wano ne muŋŋamba mbu simanya maapu lwaki olama I don't know fayita ng'oboggola ate n'empulira ebisaatuuka fayita WhatsApp man fayita tulina okwebeerera mu so embeera bwetyo bweri linki loni agitaddewo abali ku Facebook nga mwagala okulabirako ku YouTube kwata bukwasi mu linki eyo ate osobola n'ogikwatamu awo n'oginsharingira n'ogiweereza eyo so bino byenjogera ebimu bigenda kubuusa abamu ate abamu biyinza okubayisa obubi so bayinza okutunoga naye bwe babanga bannoze munziika nga wali kumpi munziika n'ow'ebigere ava e Kampala najja n'anziika bwe banzita wano kibugamba nkisazeeko munziika awo Naluvule ewajjejjange so tugende mu maaso network mpa ku network nterako YouTube nyambo ntereko YouTube awo ndabe YouTube oba yeri etya nsobola okugenda mu maaso baganda bange aba YouTube nabo nga bafuna kubanga wano kyendaba wano ndaba Facebook njagala n'aba YouTube mbe nga mbalaba okay tugenze ku bino ebikubya emiggo ngenza okubyogera bino bikubya nga atenderedde okubinkuba zino zonna empapula za kwogera kwe muli naye nga bannaye bw'oba olina omulimu bw'oba olina cameras z'okuteerayo oyagala kuteerayo CCTV camera mu makaago mu bizinensi yo munyambe mubimpe mbibateereyo tulina kampani eriya ddala nga nze kennyini nze kamwa koogera nze CEO waayo tukuteerayo CCTV camera mu kizimbe kyo tukuteera CCTV mu kizimbe kyo ate ekyenjawulo kye tukola nti kamera zaffe bwe tumala oziteekayo ate tuziyunga ne ku ssimu yo gy'oli yonna n'oziraba gy'oli yonna n'oba nga olaba ewakaawo nga wano ebiri wano n'oba nga osobola okuba nteera eddoboozi lidde wansi ddala mbadde njagala ku gundi mbadde njagala eddoboozi lidde wansi then ompe comment nga nzirabako kamera ezo tuziyunga ne ku ssimu yo oliwo ekijjabijjo naye nga wagenda London wagenda mu America wagenda Canada wagenda Dubai wagenda Canada Turkey wagenda ludda byonna nga gye wagenda ffe tuddira amakaago oba bizinesi yo ne tugiyunga ku ssimu yo n'obiraba ewaka kamera zaffe ziraba kaladi ekiro ne ziraba black and ziraga kaladi emisana kaladi ekiro tuteekayo kamera za kalavu ate ne tuteerayo ekifaananyi kye okuviira ddala ku 4K so embeera bwetyo bweri so abagundi lighting eri wansi so compare light yammwe eno y'abakadde y'abavubuka so compare light bulungi nnyo empa light kamera ezo otukubira ku ssimu yaffe ne tukugamba enamba yaffe eri 0772653186 mutuwe emirimu twasabanga nga mutuvuma nti mugende mukole ekyo mirimu mutuwe emirimu 772653186 tombuuza mu comment nti sente